ali mu kifo kino akozesa wifi nga bw'aba ayagala okukyetoloola kyonna senta yaayo yeeyo si kyekyo kakati mbadde nsaba osembere wano olabe kati zino kompyuta tondizimu face ebintu byonna byekoze byebyo era liri lyesinzize ekkulu lyeteekateeka okuzimba era nga twamala ddugula ettaka lya yika 5 ebiliyoni 1.5 kwe tugenda okutuuza ekizimbe kiri era wano okuva wano kilomitas 1.5 okutuuka awo era tusaba ow'ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga naffe atuteekemu essinzizo nga bwe twegulira ettaka tufune we tusinziza era webusayiti yaffe yeeno njagala okati kompyuta eyo webusayiti yaffe yeeno ebintu byonna bye tukola bwe tusinza bwe tukola byonna bwe tubatiza abantu bonna bwe tugenda ku kibanja kyaffe byebeera wano twali tukyazza wansi wano twali tukyazza olukiiko lwa Buganda olw'abataka abataka baali bazze okutulambula wali mu ofiisi mwobadde kale bwe tutyo abantu bonna bali muno mu kompyuta gyobadde obuuza era eri ofiisi gy'oyiseeko essimu yaayo ogirabye neyeeno ogikoze eki ogirabye era bagiyita SK7 Media Sewamala Musoke n'Emyoyo 7 yewaawo sewa nsaba ekitiibwa abagala okumanya omulangira ono mwana wa Sir Edward Muteesa era muto wa Kabaka Mutebi atudde mu ntebe taata waabwe atya naye yali mu central government atula Germany. Oba oyagala genda ku mukutu gwe noonya Kimbugwe Prince Kimbugwe Foundation naye nga muweereza wa President Museveni omulangira ono kale mu kitundu ekyo mujja kwongera okumutegeera gwe gonoogera mu ssimu yo nowandika mu Prince Kimbugwe Foundation ojja kuba omutegeera ya coordinate nze ensonga eno yonna okugiraba ng'etuuka wano nabagamba kyova nga muyita kojja nabaga nti nze ndi mwana wabambejja kati abalangira bona bakojja mutegedde kakati omuntu mukulu nnyo mu nsonga eno era bwe mumulaba wano twasaziza mu flight ye singa ali Germany kati naye ekyo ekikoleza eki era n'alibadde muyimiriza olw'okuba nti tubaddemu okufiirwa naye olw'okuba nti nkimanya agenda ku nnyonyi neŋŋamba asooka akola ki yewaawo tuli mugezaako okuteekateeka enzikiriza eno okutambula n'amateeka ga gavumenti. Kamera zino zonna zemulaba za kitongole zaffe tekuliko yebweru kubanga ba UBC tebaagala kukola naffe abaabukedde tebaagala kukola naffe buli bwe mutulaba ku mawulire tuba twasasudde tusaba komisoni ekyo kyetwagala naffe tubone n'olumu tusasula ne batabiteekako kati zino zonna za kitongole kyaffe era twabadde tumanyi nti oba gwe onootambula n'ababo kubanga okufuna komisoni ono twamala kuwandiikira minisita Kulis bali omu nsi akulira ebigenda ku mpewo z'eggwanga kwe kutuwa kamisona atunoonyerezeeko tuli nzikiriza oba tuli bantu ba bulijjo oba tuli basawo ba kinnansi kati yensonga
era ye studio mwe tutuula ne tukola ebigenda ku mpewo ne tukola video zaffe nga nnungi ziri zobadde tugamba era studio eno twagizimbira ddala ku mutindo yatumalako miliyoni 17 nga zaffe abo boolaba nga bebeekwatidde era tulina ebyuma ebirungi studio ennungi baproducer abalungi nga bwe tugenda mbalokola okulikodinga ennyimba zaffe tebaagala zikwata bwe tugenda mu studio batuyita basitaani ne tusalawo tweterewo ebintu ebyaffe tusobole okuwa abantu information entuufu. Kati mwali registeringa ne muva nga musobola okubroadcastinga online? Twali registering. Online kwe muli? Online kwe tuli. Twali registering. Online kwe tuli. Mu UCC mwatekayo okusaba kwammwe? Okusaba kwaffe twakuteekayo. Namwagala radio? Tebannatwanukula. Naye ng'okusaba twakuteekayo. Naye tebannatukola ki? Tebannatwanukula. Lwaki tebatwanukula? Batugamba ng'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tugimanyi. Musooke muddeyo mu gavumenti babagazeetinge baagala kutwanukula batuwe empewo ng'abasawo b'ekinnansi ffe tubaga ti tuli basawo kuba bwe munaatuuka okuwa abasawo ate bo munaakola muti. Anti kati ekisookerwako kwe kubanga mulina okugenda mu Ministry of Ethic mu registeringe enzikiriza yammwe ng'enzikiriza yeetongodde. Waaw. Gavumenti esooke bategeere nti mwe muli ki nzikiriza. Kati bwe muba musaba radio temusaba ate UCC mulina kuyita mu kitongole kiri ekya Ministry of Ethics and Integrity yebeesindika okusaba kwammwe mu UCC nga musaba radio ne frequency. Ebyo byonna tugenda bigoberera mugguleewo. Mukwatemu njagala okuwulira akalulu ak'amaanyi akaaniriza komisona. Akalulu ak'amaanyi mukakube mpulire. Tweyanzege kansabe abagenyi baffe mutuleeko wansi nammwe bakabona mutuleeko wansi mbabulire programu eno mangu ddala ate tugifunze. Bassebo ne banyabo nsanyusa okubalaba kibi nnyo nti twafunyeemu ekizibu naye ate twabadde tuyina omugenyi komisona okuva mu ofiisi ya minisita ng'azze okutulaba ng'enzikiriza y'obuwangwa naki n'ennono naye raba ate mu kujja okutulaba ate n'asanga nga tufiiriddwa omumbowa nga situyinza kumuyimiriza mugamba nti tojja bakabona muyingire mukozese ebifo ebyo byonna nga situyinza muyimiriza ti ow'ekitiibwa minisita tojja kamisona tojja kubanga twafiiriddwa. Kati tulina activities 2 mwetya mwemu weewaawo. Ssebo ow'ekitiibwa minisita kamisona n'omulangira Prince Kimbugwe owa Kimbugwe Foundation njagala okukwanjulira nti n'essinzizo tiritumala lye tulinawo kubanga oliraba naye essinzizo lino lya buwangwa na nnono kyovola nga tuteekamu amafumu gaffe ne tuteekamu naye ssabo ow'ekitiibwa kamisona lino si ssabo si ddwaliro lino ssinzizo ery'omutonzi si ewaawo
sisinzizo era togamba omulangira nti nakutuuzizza mu ssabo wabula tulaga abantu baffe gye twava bajjajja baffe nga bwe baali basinza kati ne we tutuuse. Oweekitiibwa komisona tukozesa langi ezo eza musoke naye nga tizimesoni nga basiyazi ffe tuvumirira ebisiyaga naye akabonero ako akamusoke tukimanyi bulungi nti gy'emyoyo omusanvu Omukama Katonda gyatuweereza ku nsi era ffe ng'abaddugavu tumanyi musoke. Kakati musoke ono abasiyazi aba Sodoma ne Gomora bagenza okutunyagako musoke waffe nga ffe olwo tetuli bazzukulu baani? Tuli bazzukulu baani? Bassa Wamala tuli bazzukulu baani? Tuli bazzukulu baani? Era Oweekitiibwa komisona okukakasa nti ffe tulinzikiriza nkusaba owulirize kino atenderezebwenga aweebwe ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Ssebo Oweekitiibwa komisona n'abatendese saabatendese abakkiriza nga tolina linnya lya Bukatuliki tolina linnya lya Busiraamu era nga gwe togenda mu madiini gali gonna ate nga toli musawo wa kinnansi nga gwe tiwazze kusamira ng'era ebyokusamira oganze ebimuwangwa na nnono muwanike emikono nga mwe muli mu nzikiriza ya muwangwa ki na nnono muwanike emikono abalabe Ssebo Oweekitiibwa abo bonna bakkiriza bo ate abakkiriza abo nga bawagizi ba gavumenti eri buyinza abakkiriza abo bava mu bitundu ebyenjawulo si baawano naye bo tibafiiriddwako tibatunuddwako gavumenti etulaba kyamuli era erabira ddala nga tuli sitaani naye abantu abakulu abeerowooleza abazza obuwangwa bwaffe ku ntikko taata mwatusuula tusaba naffe tufune eddembe lyaffe ng'abaana b'abaddugavu nga tukkiririza mu buwangwa bwaffe. Oweekitiibwa komisona ne muwa abalokole ne bagatta ne muwa abasiraamu ne bagatta ne muwa abakristaayo ne bagatta abakatuliki n'abahindu abajja obuzi kyokka ffe bwe tugenda okweteekako ebbona ne mugaa tuli mu sitaani era gavumenti yaffe tetulowoozaako nga bannansi tusaba tukolerwa etteeka eritegeerekeka naffe enzikiriza yaffe emanyibwe mu Paalamenti ya Uganda era eyingizibwe mu bitabo. Oweekitiibwa komisona olw'okuba oyina obudde butono nga n'embeera obudde bwa buzibu njagala okwanjulira. Njule oya jangu oyimire wano wendi wano jangu oyimire wano kweyanjula manyago na gy'obeera. Agulumizibwenga atenderezebwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Ssebo komisona ssebo taata omulangira tusanyuse nnyo balaba mandagidde kweyanjula. Erinnya lyange nze Lubega Muwanga nze kabona atwala Kyotera disitulikiti mu buwangwa n'ennono. Kyotera disitulikiti olinamu amasinzizo ameka ayagala okumanya? Ninamu essinzizo amasinzizo bwegati. Mu Kyotera disitulikiti ninamu amasinzizo 36. Neyanziza olw'obudde weddireyo otuule. Nsaba kabona atwala Kyankwanzi disitulikiti weeyanjule woli weba oyimirira. Agulumizibwenga atenderezebwenga aweebwenga ekitiibwa gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Nsanyusa okubalaba bakadde baffe erinnya n'eddoboozi kabona Mukisa Kiwanuka Ndawula Ssaalongo nga nze ntwala enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu Kyankwanzi disitulikiti. Mwebale kujja. Kyankwanzi olina amasinzizo ameka? Nina amasinzizo 20 mulimu. Mwebale kujja. Njagala bakabona b'amadistrict Ssebo omutabiriza w'obutabiriza bwa mukono mbadde mbasaba twanguye sigenda banjula mwenna. Agulumizibwenga atenderezebwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Yenze Nsubuga Wasswa Aligaweesa
nze obutabiriza wa Mukono Mtwara District 4 muli Kayunga, Buyikwe, Buvuma ne Mukono. Sanyusa okubalaba. Nsaba ssebo okuva mu nsozi z'ewalusi Batabula Kasavu Kanyama Jjajja Lugayaavu taata omulangira mu nsozi z'ewalusi pulezidenti gye yalwanira gye twamusibira amayinja omukulembeze atwalayo wuyo ekikyusa waggulu emmotoka oyo omukulembeze waawe weyanjule agulumizibwenga atereezebwenga awewenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago. erinnya Ssaalongo Lugayaavu Luswata muli owansozi nga nze nkulembera abalutansozi mu ggwanga tuula Walusi. Omulangira akwetaaga akuyita fukamira kaawo alina ekigambo kyagala okugamba. Ssebo taata omulangira njagala nkulaga abantu bano tuyina kabona wano mu budde bw'okuzzaawo obwakabaka walaba abantu basatu be nalaba abava ku lusozi yambiza Mukama omugenzaani omusiige sebyayi kyabangi ne Ssegujja omukyala maama Mukuuma maama namuganya kukireeka mugenzi twamuziika 2 omusiige sebyayi kyabangi mugenzi twamuziika 26 era gwe naddira Mbigere ssebo ye Ssaabakabona omubereberye nze namuddira Mbigere. Maama Jjajja Ntambiza Mukama waali mulwadde nnyo era bw'ona otunula mu registration yaffe ey'enzikiriza ye first signatory Ntambiza Mukama Kiwanuka. Ssebo tuli nabo. Wow. Wow. Yewawo ssebo mbadde njagala okulaga nti n'ensozi z'ewalusi buli kifo kyonna kye munoonya nga kya buwangwa na nnono ssebo kiri mu nnyumba eno. Sirina mukulembeze gwe siri naye. Twevuga mangu taata wali tajja okuva Mwankole jangu weyanjule ne Mwankole gy'ova mulangira njagala alabe nti tulina ebitundu eby'enjawulo. Agulumizibwenga atenderezebwenga awenga ekitiibwa abagenyi baffe ab'ebitiibwa tusanyusa okubalaba. Erinnya nze Kabona Masiko Kayiji ndi musajja Munyankole wagamba Nankole n'ofa. Izina ndi Kabona Masiko Kayiji ndi omushiije Munyankole nintuula mu disitulikiti ya Rakaye mu Lukoki munkizeejayo banga n'obukomoko bwitu ninkolera ekitongole kibakweta litaje ekikuteekateeka ensinza okusomesa bakabona nibo baheereza abakutu ab'enyikiriza egi so ninyala kukulira ekitongole ekyo mu kiza yewangu nene. Yewawo ssebo njagala kutegeeza kamisona nti tusanyusa nnyo okubalaba. Amannya nze Kabona Bujingo Katongole nga nze ntwala disitulikiti ey'Erwengo ate nga nze mu myuka wa Ssaabatabiriza. Pozi Ssaabatabiriza mu kukinnyonnyola obulungi bwe tudde eri mu lulimi luli bali babeera ne Ssaabasumba kati ffe tulina Ssaabatabiriza nga bw'owulidde oli byeyanjudde. Kati nze mu myuka wa Ssaabatabiriza wa Masaka disitulikiti 10 mu Lwengo disitulikiti nyina amasirizo 40 era bwe tudde eri mu luzungu lulimi olutegeera obulungi nze Viika Jeno wa Masaka. ojja kubuuza omulembe guno agulumizibwenga atenderezebwenga aweebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Amannya gange Bakatamba Bazibu Chwezi Mukamugalula yenze mwogezi w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga lyonna. Mu kibiina kyatuli bumu kati ekyo kitongole era ebiwandiiko bitulabirense byatuukiddeyo mu ofiisi. Njagala okulaga ssebo taata Ssaalongo John batagambye ntya Ssaalongo John eyasoma ebirango ku Radio Uganda
era musajja mukozi wa gavumenti weyanjule bulungi kamisona asinga kumanya luzungu ensikiriza zonna za buwangwa na nnono naye ffe tuli mu nsikiriza y'obuwangwa n'ennono obwaffe African spirituality. Islam is tradition to the Arabs. Catholicism is tradition to the Latin and the French. African spirituality is traditional to us. So tetulina nsubira gye tukoze tuli mu buwangwa n'ennono obwaffe. Omusiraamu ali mu buwangwa n'ennono obw'abawanaku. Omukatoliki ali mu buwangwa n'ennono obw'Abaroma obw'Abafalansa. Obudde tewali. Ndabye ku maama wange oli. Maama buddayo ku kyalo bagamba badde tebakkiriza nti nze ndi wa buwangwa na nnono. N'olwekyo basibo ne banya African traditional religion. African traditional religion. Njagala bakitegeere bulungi ebintu bino manyi si byabukulu mu myaka wabula kuba nti okikoze eki ozze okigoberera. Osanga ow'ekinaana nga takitegeera. N'olwekyo maama Kayanja n'abalala bategeeze babadde bakimanyi naye goyinza okuba ne tokimanyi ku kyalo nti si kyaliwo ensuube hakati kitegeere n'owabuwangwa na nnono temukayanyanga omufu neyanza yes Commissioner nze Sekandi musajja tagererwa nzaalo amesibo servant bagenda ne bagamba nti abali mu buwangwa n'ennono they are very illiterate, irresponsible, disoriented and desperate. No, we have very, very many educated people within this religious spirituality. They call it religion, but it's an African spirituality. Africans did not have religions. Religions are foreign, but we believed in the spirituality. That is it. Briefly, because you do not have time. But once you have time, and we can go into details to discuss this, because it doesn't take age. There are very many people as 80 years and above who do not know African spirituality because we've been brought up in a very desperate way, taught the Western system, taught to despise our own. However, we are going back to our roots and we belong to the African spirituality. Thank you very much. I'm Jumba Dungu Mulianga, a surveyor in making Yatu Ndeje University. I'm the aspiring member for Parliament Kakuto constituency 2026. Tutukoze mulimo guno ng'abaana tubalekayo n'abaana tubaleeta Sabakabona wa Mukono district njagala kuwa mutabani wange ono amagezi kafuke kuoli bakugamba yakolako naye newe twatandikirako ng'omuli Uganda naye nafunsiiko foundation yamutwalako n'emitiani ekyabajinga wa busoka nebatuka emisinde balimu abakozi baali era yesinga n'emisinde Bati musayi muto zenine emyaka nkaaga nina digiri gavumenti nanzikozeemu ebyobufuzi mbirabye ebyobufuzi mbimanyi nga buli nze ndi engineer nina PhD mechanical engineer digiri zonna 3 nzikoledde mu Germany era ndi consultant wa Volkswagen and audit e Foxconn naye abantu bonna abazze mu byobufuzi bamaliriza nga baavu nina taito 36 ez'abakawakabya n'abali ba prime minister enajjanga mpola sente nga bansingira amayumba naye omutima omulungi sitonze bintu byange saagala oyingirire kintu totajja kubira nga boli mu engineering yo gimale ofune omulimu ate nga boli mu engineering nga saveya notala kunoonya mulimu erinnya lya taatawo
n'abagoberezi ne bakirayant okabukawa bawe bakumala okubanga osobola okukola ekintu ekijja tugenda kakuutu byabuzi ebigambo byulidde kasatuli wano toyanza nnyo kujja toyanzege okyamuliko ebyobufuzi byawuumanga nnyo ng'abalonzi be balina okukuwa ebyobufuzi byakyuka abalonzi basuubira nti boolina okugenda okola eki naye gavumenti eri mu nteekateeka ez'okukendeeza ku bakabaka ba paliamenti gwe tukutwala mu paliamenti si kukiikirira abantu bagala kukola sente naye tujja kukola nyingi nnyo mu enjiniyainga teziriko baleepesi buli muntu agudde mu paliamenti n'asigala ng'akola bibyo oyagala ebyobufuzi okubimanya obulungi genda obuuze honorable Nyombi Tembo genda omubuulize honorable Seninde neze nja bakutuusaako bakunyumize obulamu bwe balimu nga bali mu byobufuzi n'obulamu bwe balimu nga bali ebweru waki wa sente nyingi nnyo n'ebintu bingi nnyo naye ate kana akalaba nga akatono katali mu byabufuzi ebirinda ensi bagamba twafrika kakati basikubuulidde kituufu okutegeeza mu myaka gyo kati obeera ku yunivasite n'abala mweremba mukola ki ojja genda okampeininge gwogenda okwesimbaku bwogamba nti njagala kwesimba ku gundi owulira yalina sente zaffe nakola ki kakati mubinkana wateeka miliyoni 3 oteekaweyo wateekemu kakati ogenda okumaliriza nga sente ezo zandibadde zikola ne bizinesi endala oyinza n'okuweera abantu abalala biki emirimu soma omale digiriyo ogimala tukyali balamu jangu oyingira ejamani ogenda okola emansazo okoleyo bantu bakatonda bwenza kakati olaba message eyo simuwadde muzindaalo omulangira naye ababadde munda mubadde mukolaki muwulira kubanga alina message yammwe ndowooza ddungu ojja kwekansolinga kakati mu kaseera kano nsigazza omuntu omu mulabayo omuntu gwembuuse naye aliyogedde njagala kabona wa disitulikiti kabona mulengera ampitire maama ababuzeeko maama ampitire mulangira ampitire komisona tusibule abagenyi tudde kukiddako obwezi obungi agulumizibwe nga atenderezebwe nga obwenga ekitiibwa tuli basanyufu abagenyi baffe okubalaba nga tuli mu kifo kino olwaleero nga mutukyalidde ku sinzo lyaffe nze kabona sekate mulengera baali baseka kabona atwala disitulikiti eno obuwangwa n'ennono ate era akulira ebyokuteekerateekera enzikiriza mu bifo ebisinzibwamu muganda wange kabona kakoma imuko bawubireko abagenyi bakulabe oyo ye kabona atwala essinzizo lino yatukyazizza mu kiseera kino katwanirize maama jjajja Lusoke tumwanjudde saba wekitiibwa mulangira saabafumbo oyo yakulira abafumbo munzikirize eno maama nakabuga ali weeru ono ye saabakkiriza akulembera abakkiriza mu disitulikiti ne mu bendobendo lyonna erya Mukono yatukulira maama yaniriza mulangira gwoba otuyitira ate mulangira agenda tuyitira kamisona weewaawo agulumizibwe nga atenderezebwe nga obwenga ekitiibwa bannanga abagenyi baffe tusanyusa okubalaba mwebale kujja nsanyuse nnyo ebigambo ebirungi era binkoledde olunaku ekintu ekikulu nnyo tuyaza nnyo ofa gyotuwadde okutwala mutabani waffe Jamani kintu ekyo kikulu nnyo ebyobufuzi tebisoboka owekitiibwa komishona tusanyuse nnyo okulaba sabo eno yenzikiriza y'obuwangwa n'ennono wadde mutusanze tufiiriddwa omumbowa waffe akongozi Ssaabakabona Jjumba Lubowa Aligaweesa emyaka 22 naye awummudde twabadde naye yiganga nga mulamu era
yabadde nga atusiibula ate nga talina kimuluma puresa yeyamukubye nemujambula bwensi eno amaze kunsa ennaku nnya tugenda mugalamisa olunaku lw'enkya ku Sande. Ssebo ow'ekitiibwa Omulangira kojja waffe sanyuse okulaba jangu oyogereko eri abantu baffe ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Tulina kwaya y'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono erijja balisi embiramu gebasiibula era maama mbadde nteesa bwenti kojja tukkirize twayita kamisona waki yatuweeyo oluyimba lumu oba bbiri balabe kwaya eri bweyawukana ebasanyukire ewaawo ebasanyukireko komishona alyoka ajjayogere tweyanze. Nsanyusa obalaba bannange. Nze ndi muntu eyasoma science. Digiri zonna omwenda zenina omusanvu bonna butambulira mu science. Ate ndi mukozi wa research mulungi. Wano mu Africa ndiyo omuntu omu akolera kampuni ya Germany eyitibwa Volkswagen. Volkswagen nga nze consultant waayo buli motoka ina engineer diesel etambula ku luguudo mu nsi yonna kuliko signature ya engineer Prince Chimbugwe. Ebirungi bijje mukola ki? Kusoma nokola research. Ne research gwenzize enkola nammwe nababuulirizaako yensonga lwaki mundaba ne commissioner kubanga manyi bingi ebibafaako naye ensonga endeese wano olwaleero mperekedde ku commissioner naye nze ndi mulangira wankulaakulana era bwowulira Prince Kimbugwe abantu bamanyi Prince Kimbugwe Foundation kuba nze ng'omuntu sirabika nnyo mu bantu bandabanga nnyo nga nkyavuga emmotoka z'empaka kati ngaawo abantu ba bulijjo bantuukako naye kati engeri gyenkukwataganya emirimu gy'eggwanga egy'ebulaaya buli kaseera Uganda nyonyi naye mumpulira nga bwe muli abantu abaawamu n'enzikiriza gye mukola kinkutteko nina Prince Kimbugwe Agriculture College eyasayiniza endagaano ne Bukalasa Agriculture College. Tulina endagaano wa Namulonge Agriculture College ne institutions bbiri mu Germany abayizi baffe abagenda okusoma applied science agriculture gye bajja okgendanga ku exchange program. Kati mmwe ab'enzikiriza eno n'abaana bammwe ng'essomero ligenda okutandika nja kusaba ababakulembera gino emigi gy'emito gye mulina abamaze sini eryokuna abamaze sini eryomukaaga tujja kubawa basare mufo ky'okusasula obukadde 2.5 omwana asasula emitwalo 40 naye musome applied science agriculture kosi nyangu nnyo ne bwoba olina digiri kirungi nojja n'ogisoma kubanga amasomo galimu amakulu ameka 3 naye gakwata ku muntu wa bulijjo. Omuntu ajja kujja asome ku biwuka mulimu obulunzi bw'enjuki mulimu obulunzi bw'enkoko mulimu obulunzi bw'ebyennyanja mulimu okugatta omutindo ku bintu bya agriculture. Bw'ogenda okumaliza okusoma amasomo ago nga mulimu value addition chain yonna market linkage oba tukwetaaga kunoonya mulimu weetaaga kuddayo ku kyalo wammwe naye obanga osobola okweyalululiza enkoko nga oyize n'okwekolera incubate eyiyo ng'okozesa musana okwaluza obukoko obuto. Emmere egenda okuwulya gye tugenda okulya kakati mu applied science tukozesa obunyenyenkule crickets. Obunyenyenkule se buno bwaffe bwa bulijjo waliwo ekika ky'obunyenyenkule kinene kizaala mangu ate obunyenyenkule bulya mazzi bulya muddo bukula mangu nnyo naye okwaluza envunyu. Kati n'obeera nga olunda enkoko nga togenze kugula miizi brand ne mukene
ekyo kijja kuba nga kikuwa ssente ng'ate n'abantu okukyalo obasomesezza ne muba nga mugenda wa mu maaso. Kati obulunzi bw'enjuki bwangu nti zirundulwa buli kifo. Kati muvaamu omubisi gw'enjuki, muvaamu beeswax, muvaamu propolis, muvaamu pole, ebyo byonna bintu bya ssente. Naye ekisingamu ssente ye bivenom. Kati alina akapapula ka ssente ojja kunoonya wali logo ya Bank of Uganda. Logo ya Bank of Uganda bw'ogitunuulirako oti waggulu waayo eriko enjuki. Naye nze nali ngenze kusisinkana Angela Merkel, Germany Chancellor mu budde obwo, ne nsisinkanayo omukulu yali akulira bank. Yali akulira World Bank nga zze kusisinkana Angela Merkel. Kakati tutudde mu lobby nga bampita mukulembeze. Nambuuza bw'ova mu nsi kikonze Uganda. N'agamba Uganda ye mukulu yali akulira World Bank omusajja Omufalansa. N'agamba Uganda nga muli kukula nga muli bulungi. Ne mubuuza lwaki, n'agamba mulina sizoni z'enkuba meka naye mulina ekintu ekikusike kye mutamanyanga nti mukirina ng'eggwanga. Ne mubuuza ki, n'agamba mulina pollinator bee. Pollinator bee y'enjuki. Ne mubuuza lwaki, n'agamba Abangereza baakibakweka naye ne bajja bakiteeka ne ku ssente ku mutwe waggulu. Munnayuganda bwe baliza okukabwa Munnayuganda n'aba nga alina emizinga ebiri egy'enjuki. Eggwanga Uganda ejja kuliisa amawanga gonna ate ng'abantu bakaba buki bwavu. Mumpulira? Naye kati nze nina emizinga gy'enjuki 108. Omuzinga ogumu ogw'enjuki bwe tuwakola bwe guli mujjamu emitwalo 40 nga gukyali ku nnimiro. Bwe ngattako omutindo guvaamu emitwalo 60. Naye bwe nkola eddagala ery'ekifuba ate muvaamu emitwalo 8. Mumpulira? Kati tekinologi oyo gwe twagala okuteeka mu baki mu baana. Bwe muba mwagala mujje, bwe muba temwagala temujja. Nze nina diguli meka? Prince Kimbugwe Foundation nzize nsomesa abantu nga basikaala de basala nkinoonyerezeeko. Kati ekyo kibaleetedde nga ndaba muli bantu awamu abali well-organized. Naye bwe mumala okusinza kwetaagamu okubanga olinawo an additional income generating activity, ekintu ekirala kireeta ki? Ssente. Naye kakati obudde obw'okukola ssente leka tukuteeke mu bavubuka bano mu dijjo buki omuto z'omuteeseemu asome, bw'amala nfujja okugenda e Dubai, simanyi Saudi Arabia, akolerewa wano ebibasi gijagadde okukola ki? Okuyisaawo. Kati ndabye muyina studio nungi. Kati mwetaaga radio 5 okubanga mufune frequency, mufune radio 5 oba kati ey'omulembe. Naye nze ngenda kukwata contacts z'amakampuni agakola radio. Obeere ng'obeera na kalinki keweetaaga wano nakujja kiddoboozi kulijja wano kulituusa ku mulongooti gw'e Kampala eyitibwa link. Eddoboozi lyo lisobole okusaasaana okulaba nga libunamu ekitundu radius ewerako. Ebyo byonna okubituukako nga bwe muli mu nzikiriza, tulina kusooka kutandika kubatembeeta tugende mu Ministry of Ethics and Integrity evunaanyizibwa ku nzikiriza za Uganda zonna, mwewandiiseeyo ng'enzikiriza. Babawe ebikwata bali bonna bonna bye bajjuza, nawe omera okukola ki? Kaakati bwe mumala okufuna certificate eri bagamba nti nammwe muli ki? Nzikiriza. Ebisigadde bijja kwanguwa. Kati ogwe mutendera okukola ki? Ogusooka. Era bwe tulina n'okutandikira kubanga bino munaakola ebifaanana bitya, gavumenti tennabalaba mu ndabirwamu yaayo, egenda kubalabira wali ku kyenzikiriza. Muli registered as a limit mwewa registrar of companies, kirungi ekyo kikola. Naye kati kutudda ku kyenzikiriza, polisi ya Uganda ne mu constitution ya Uganda mulimu akawaayiro akagamba nti buli nzikiriza yonna eya Uganda
eneegwanga wansi wa Ministry of Ethics and Integrity. Kyekutanaba kukola ki? Kukola. Ku Lwokubiri ngenda kutambula ku Lwakuna nyongeddeyo. Njagala ku Lwokubiri mufune akadde mujje tugende mu ofisi ya Minister owa Integrity. Batuwe guidelines biki bye mwetaaga okukola, muveeyo nga mubukoze ki, mubitegedde, mubiteeke muki munkola. Bwe mumala okuyisa kufuna certificate yammwe nga gavumenti ya Uganda ebategedde, kaakati mulyoke muyite omukulembeze w'eggwanga nti naffe twafuuse ki nzikiriza ajja kujja naye kati mugati jangu ayagala gye naye agamba entanaba alaba muki mundabirwamu. Mumpulira basebo ne banyabo, mulina okusongoozebwa kunene okubaawula ku basamize n'abalala. Ekyo kyonna kyonna ekiwandiiko kye mugenda okutwala mu kitongole ekyo kyekigenda okubirambika n'ensinza yammwe. Gavumenti bwena emala okukimanya awo kijja kukola ki? Kijja kutambula. Ani mubaka wammwe wa Parliament gwe mulinawo? Bakireke mwamuyitako kuwani mumuyite. Ekisooka muli balonzi be. Ekyokubiri ye mubaka gwe wammwe mumuyite. Mulina Reverend Bakaloba Mukasa, si ekyama Tausi 5 si yatwala wani naye mumuyite. Bw'abanga aganji mumuwadde ebbaluwa nze munkubire namboozi nga mumuwadde ebbaluwa munkubire ejja kwogera nawe. Kubanga ntoza lwe mutandiseeko olw'okuba nti mugenda kufuna okufuuka enzikiriza eyeetongodde terulwanibwa muntu omu, lwagala kukolera wamu nga ttiimu. Ekirala, Ssaabakabona ndabye wali wano okwenjeera. Kaakati okwenjeera okwo okwaguddewo tulina emiyigi emiti egyo egirekeddwa, sisige gino gyokka n'abalala. Kati nga bwe muli nga mwetongodde nga muli wamu, mulina ate okubaayo n'ekitongole ekirala ekiyitibwa foundation nga kiri wansi wammwe, ekinaasobola okugenda nga kigenda ku masomero nga kisabayo sikaala ne basale kubanga mukisobola. Guno omugigi omuto ogufiiriddwako bazadde baako gufuneko ate abasobola okubayambako okubatembeeta nga babasomesa balina okukomaawo. N'obugambo mwebale nnyo okumpuliriza. Njagala tuusa kwaya muyimbeyo ennyimba 2 komishona gye ayogere nammwe mwebanyuma bayigaza. Ak'ekikugu 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 2 na nusu neera mwebale nnyo mwebale ddala. Omulangira engalo zibadde zizeezo zonna. Muti
mubakubireko mu ngalo. Mukadde kano kati nga bwe mulaba komisona obudde butono obudde bugenze lwe muleeta mu luyimbako ebitundu bimeka kyekindeese wantu musitule ayagala kulaba kifaananyi agenda kudda atukyalire nga tulina bweru nga tumuteereddewo entebe ayinza okuba ng'amaze emyaka gye gyonna 30 egy'obukulu nga tatuulangako wansi nga bwe mulaba atudde. Tina album ensoma mu 10 nga twawula ekigambo kusamira n'enzikiriza era okusamira kulala n'enzikiriza ndala. Owekitiibwa sigenda kusukaawo kandeta akazindaalo oyogereko mu bantu bo. Bane mwankoze bubi nnyo. Nze ndi mukubi wa Kidongo kati eno kwaya waliwo ekkubo eddala tuyinza okukozesa. Nze bwe naabanga n'emikolo gya Prince Kibugwe Foundation tujja kubayitanga. Oba olina ky'otunda waliwo kye bagamba nti bizinesi tukuba abantu kutogera kubanga ebyenzikiriza ezitambula ezasimbedde amakanda ze zimu kuzibalwanyisa. Era buli gye mutwala empapula baateekateekayo ebyo emisanvu nti abo bemubakola ki naye etukutaza okukwatagana njagala tubeere bagonvu ng'amazzi naye nga ge gasinga amaki so lwosiba bwoti ganoonya awagonvugonvu ne gakubawo akatuli katonde gatonya tugera okutawo wesibiri nga gatulise sebo omukulu agenda okujja okwogera nammwe ye mwami Kakonge abaddeko RDC mobilizer mu NRM akoledde mu NRM secretariat gye yava n'afuuka commissioner
Ministry of Information Technology and National Guidance. Akagambo ako National Guidance kategeeza mu lulimi olufuutifuuti guidance okutema ekkubo n'okutema ki n'empenda n'okusomesa abaki abantu. Sebo Mwami Kakonge webale kukkiriza okujja okukyalira abantu bano. Ate olingeri gyalisaava mwana wa mwannyinaze nabalisibiza kutajja sitera kutambula nagenda ku mikolo kyokolaba mikolo nyingi sirabika nayo nazze akisebo Mwami Kakonge abantu bano nange obalaba mu maaso n'ebweru balinze kiva mu National Guidance. Jangu oyogereko gye bali. Mwasuza mutya bulungi era ombuuziza kubanga ansa mbadde nyirina nagifunye dda nga manye nti ansa ejja kuba nnungi, naye singa muli nsuubiddemu nti ejja kuba mbi era sandibuuziza bwentyo. Naye nze omulimu gwangwe gwensinze kuba nti nkola mu gavumenti eno kuyigiriza. Ate lwaki kuyigiriza? Kubanga omuntu yenna waaba ali ekintu ekisooka olina kumanya nti oli mu Uganda, kubaani kwobewa. Tusooka ne tukuba maapu ne tulaba otandikirawo okukomawo. Kati bonna abali omwo bannayuganda, kobe ng'okyagala kobe nga tokyagala. Kati ate obuvunaanyizibwa bw'omuntu wenna tuli nti bakuwa omutwe obwongo ne bakuwa emikono n'amagulu kutambula n'ensi nga kweri, ne bakugamba nti ky'onoolyanga kijjanga kuva mu ntuuyo zo. Bw'oba tokoze tosuubira kulya. Kati mu kukola okwo okoze otya? Kugamba olina kutegeera ensi eri etya, ngitandika ntya? Oli ku lusozi oba oli mu mazzi wansi? Kati awo wasinziira nti ndina kunoonya emmere. Era nekimuliko wano nze nakisomye dda. W'oli osigalewo ng'oli mulamu, naye enkya obudde bugende kukya nga waliwo enjawulo. Obuvunaanyizibwa bubwo. Kati olina kusooka n'oyiga ensi eri etya, nkoze ntya. Kati kyobola byokolesa ebikozesebwa olina kubanga buli ssaawa omutwe guliye. Era n'omuntu bw'atyo bw'ajja ng'akyuka olinga atambula awo bw'ati asula ku mutiira ki, naye n'agira amagezi atekewo akasiisira, n'asala amagezi ayambale. Kati tolaba mwenanga bwe mwambadde, naye singa mwali temwambadde wandibaddewo enjawulo. Olina kwambala, olina kuyiiya, byewali ejjusi byojja kulya enkya, kubanga ensi nayo ekyuka. Kati mu kukyusa okolesezza ki? Mu kusooka okolesanga akati n'otakula, n'oddira ejjinja n'osuula. Naye sayansi, amagezi ga sayansi gagenze nga gakukyusa. N'ova kusuula ejjinja n'okola effumu, n'okola jambiya, n'ova kutambula n'amagulu bw'oti n'ofunayo akagaali, n'ova ku kagaali n'otuuka ne ku mmotoka. Ate nga naye ekuluyisa n'oyiiya otambulira mu nnyonyi.
n'ago magezi kubanga obuwanyisa ekizibu kyolina ate mukulwanyisa ekizibu kyolina okuleetawo enkulaakulana eyo kati buli nkulaakulana y'oleeta okyuka tosigala nga bwewali kati nze mukitongole kyange kyokwogera n'abantu endowooza yaabwe kukiteekamu amaanyi nti kisoboka ate omanyi mulimu abalala ate oyo weeri ate oyo ogundi mubwongo ebyo tebikola kubanga bwovuga egaali ani agivuga egaali weeri kuliko mbuwa abeeno be banavuganga egaali obeeri oyazi avuga abadde ayogera mukulunda enjuki waliwo we zitali kala totandika okuyomba nabale ntyakubanga oli weeri oliwe naye kakati gwe naawe olwaki wazaalibwa mu kitundu ekikyamu olowooza ekikyo kye kirungi nnyo okusinga ekyoli gwolina kirongoosa n'okikyusa oliyo mukole kumuleke ali kujjukira luvannyuma agenda kulaba gyomuyiseeko okuyigako siganje owala nolaa kuyiga ensi ebizibu ebigirimu gitaasiza ntya mbeerewo ejja mbeere bulungi kati olwo olugendo lwentandiseeko katono bwenti lwoluba luwanvu ate lwagala ovudde ako nkaleese fuka onyiigemu katono onyiigano n'ebinabyo ebiri ndina kubisoma kati obusungu bwe bujja kututeekamu amaanyi tuddemu tusisinkane nange awo nja kusanyuka nga ndi ku mulimu gwange nga mwe abasomawo oluzungu ako bakayita mindset obwongo bwo bulowooza kutya fonna tulina obwongo naye bulowooza kyekimu hiiri kati njawulo eyo tubugatta tutya kakati nnomwe muli wano kumpi saagala ate mbayingize nti ate tugende kyankwanza nze nja kusitula kyankwanza mu mperi yange basanga bwebasanga ndeetamwako kakyankwanza oliwo omukwano gwange wana ngambye ava kyankwanza looza wali wansi waliwo eddoboozi oliwulira olaba bulungi kati fe entambulayo kuga kyankwanza tugirina naye singa tukolayo engeri yaffe netutambuza kyankwanza nejjawa endowooza yaffe kitwagala endowooza yaffe yerimu ekizibu okulaba nti tetukwatagana okulaba nti ensi yeriawo naye obanga oyiziza gwoliwo okugivuga nokyusa mukali nofunamu ekirungi naye obanga tokikoze n'ekirungi tutakifuna ate ojja kusigala ng'obonabona ate osigale ng'onyiizi njagala nkusinkane ng'oliko akamwenyumwenyu ng'oseka ebizibu byo bibeerawo naye sekanga n'ebizibu bibiri sikubeera buli kiseera mu busungu wadde okuwulirako abazungu abo bibayitamu siga nti bazaalwa nabyo nabo bagenda nga beega mpola mpola kakati naffe tuli badduga twagala tubayigiriza olaba kali akakodyo ketwakola mu covid nawulirako bwe baleetamu olunkulu bwe batyo naye ate bwe byaddayo
bo bafa ne bawera naye ffe waliwo oba yatuteerayo akabega gasimanyi naye ndowooza endiya yammwe muli mutangawuzi muli munakati muli bintuntungeebi n'empisa zennyini kubanga bwe babaga nti kafe nabalabanga mwenanga muyingiranga Okukyala kata wali wajeema wakuwakana agaweewaye kitwala bitono wekiti katirimu etunavunetumbiranga era twagala twongereku ekyo twongeremu ku maani bino bye babagamba babisinza simanyi babagamba kiri babagamba kiri kakati ensi gy'okwetyo bwogezaako kiri n'ogezaako nekigaana kati ng'onoonayo erinnya ly'okumugamba kya ndabika oli mulema ndaba kati ebibiza bitya busungu kubanga ogezezaako bigaana kati kyosigaza kimu kyokka kuvumirira naye ate ebitaliyo sindaba oli musiru wakakitegeera niwo onobaddewo okitege kati awo wakugambira nti ndaba oli musiru wagenze kujja ti wadde tondaba alotegedde maze okuntuuka kuwati oli musiru naye wabaddeyo ekirala kyayagala kukulemesa nagenze engeri gyakusanzeemu nebigaana kati mu busungu kati nammwe tunaaba emisoma egi tutambudde bulungi bwetutubatuti tujja kutuuka kiri kitwagala nabali abalina ebiboogerako nabyo bigaana kubanga ffe eggwanga lyaffe twagala buli ali muno munnayuganda talinawo alala wonna wajja kulaga twagala ngaali musanyufu naye ngaaliwa ate nga mulamu bakole ebyafu naffe tukole ebyafu tujja kusigala nga tuli balamu nabo basigale nga bali balamu ate ffe tusigale nga tweyagalako nnyo kubasinga sebo mukama wange omanyi kasita obeera mukulembeze nkyukakyuka yebezi buli mukulembeze obuvunaanyizibwa bw'okukulembera nti bonna bw'okulembera balina kusigala nga balamu ate buli bonna bw'okulembera balina kuba nti balina kabongeddeko kati oba tosobola ebyo biveeko ebyokira balala kubanga tojja kukulembera mu okulembera emuti oba nekibuyaga naye era ajja akusunguwa naye bw'okulembera kubanga oyagala oleetewo enkyukakyuka enkulakulana era gwe mulamu gwa gavumenti wabeewo enkyukakyuka omuntu gwewalaba jjo mulabe lwaleero naye omulabemu enjawulo ng'alina gaayongeddeko kati kasita obeera mukulembeze obuvunaanyizibwa bweba bakuwadde ngenze kulaba mulimu abalabika nti bakooye ate kali kentera kukolesa ate mwakakoleseza sijja kubayita naye mwebale byonna tweyanziza kano ketuguddeko twagala n'eryo ekkubo tutambulemu nga mumanyi gyeriri ate twagala tulikolese tuganyulwemu ambagondeze tusinga bwerere 2.5 neera bakoye tweyanza afande tweyanzege webale nnyo webalire ddala kyankwanza mutusembereza wano bakabona tulina training mu myezi guno gwokka
omulangira bagenda tuwe gundi tuyina enteekateeka ayagala okusinkana abakulembeze b'enzikiriza n'aba Uganda bonna naye yatuwadde omukisa bonna ayagala basanga wano musonyiwe mu kitundu kino ekyokufiirwa bamulekwa muwulidde kule tutemye kati kusoma kukola ki Sentonga agenze naye sigenda kubeera nammwe nga temuli ku ssomero ekyo mukimanyi buki saagala sikyogerako tugenda kuyiya amagezi gonna okulanga abaana ba Sentongo basoma era ffe situgenda kukola kintu kyonna ng'abaana tebali ku ssomero si bwe kiri kale nno mu kaseera kano mukkirize nsitule afande Kakonge nsitule omulangira munzikirize abafino service mukimanyi bulungi nabaga nti ono muto wa Kabaka Mutebi tatunula wantu wonna nga walabikawo ekitundu kyonna ekyokufa mukitegedde era tiyalize kati mbasaba mutereze wansi mutereze kuba kati mbafulumya mutereze emmotoka eri mugifulumyedde wali male kufulumya omulangira ate ndyoke nyingize enkoleddako bantu bakatonda mweza kale nsaba mutereze ekitundu kiri afande tusituke ngenda kuzza nga nteeseteese omulangira tusituke nkusiibule